Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from Primary 1 to Primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala yini matenda aga waggulu awaniridde emyoyo gyaffe ye mutonzi w'eggulu n'ensi eyatuleeta ku mwaliiro guno ogw'ensi n'atuyigiriza ebintu bingi okuviira ddala olwe twava mu mbuto z'abamaama baffe paka lwe tugenda okwabulira omwaliiro guno ogw'edduniya. Tumwegayirira Allah okusaasira n'emirembe biddere w'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Allah gwe yatuma gye tuli eri ensi eno rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. Allah bwe yali amwogerako yamugaa nti watumibwa ggwe okujjako ng'oli kyakusaasira eri ebitonde byonna. mu'minuhum wa kafiruhum, eri abo abaamukkiriza n'eri abo abawakanya amateeka ge. Nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe okutya ennyo Allah subhanahu wa ta'ala. Okutya Allah ly'ekkubo ery'okwesiima ku dduniya ne ku akhira, era nga mwe muli obuwanguzi obw'ebifo ebibiri, ad-dunya wal akhira. Ku dduniya ne ku akhira. Kutya Allah buli mu mbeera yonna. Ekyokubiri, nkuutira omwoyo gwange n'ogwammwe okunywerera ku ddiini eno ey'obusiraamu. Obusiraamu ye ddiini ey'amazima. Allah gye yatuma nayo bannabbi bonna n'ababaka bonna okutuusiza ddala ku w'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. fahuwa khatamul anbiya wal mursalin, yewe enkomero mu bannabbi ne mu babaka. fajami'ul anbiya'i war rusul, bannabbi bonna n'ababaka Allah yabatuma na busiraamu, kwawula Allah abantu bave mu shiriki, babeere nga baawula Allah subhanahu wa ta'ala, banyweze ekigambo ekinene ekiyimiriddeko eggulu n'ensi ekya la ilaha illa Allah, ekikakasa nti la ma'budun bihaqqin illa Allah, teri yasinzibwa mu butuufu
okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, era abantu babeere nga beewala okusinza amasanamu, okusinza entaana, bategeere omutonzi waabwe mu bwomu bwe. Mu bimu ebyonoonye ensi eno be bantu okusinza ebitali Allah, ne bagwa mu shiriki. Buli muntu yenna yalibadde ku bwerinde mu kweraliikirira obutaseerera, obutagwa mu shiriki. Nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam gwe tumanye ennyo yasomesa ennyo tawhidi n'ategeera Allah bwali bweraliikirivu bwe. Rabbi wajnubni wa baniya an na'budu al asnam. Yasaba Allah mukingirize n'ezzadde lye baleme kusinza kirala era baleme kusinza masanamu. Ne bw'oba sheekhe nga gw'osomesa tawhid, gw'okutta omumuli mu kusomesa aqiida, olina okuba n'obweraliikirivu obwo, obutagwa mu shiriki. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba alqulubu bayna asabi arrahman, emitima giri mu ngalo za Allah, yukallibuha kaifa yasha, agikyusakyusa Allah nga bw'aba yagadde. Yusbihu arrajulu mu'mina wa yumsi kafira, bukeera ku makya ng'oli ku millo oli ddala ku tawhidi, ku busiraamu, ne bukeera ne buwungeera ng'omaze okukaafuwala. Era busobola okuwungeera ng'oli mukkiriza ddala amanyi nti la ilaha illallah, ne bukya ku makya ng'oli mukaafu awedde emirimu. Bameka be tulabyeko hujjaaju bayitillah nga ne Makka baagenda ne beetoolola ennyumba ya Allah nga n'amannya ge balina bahaaji, ne basibira mu makyaki mu bapasitaazi nga babasabira. Kyekikolwa kya bukaafu. Ng'era olwaleero bwe tulaba abasiraamu bwe bali mu keetalo aka Christmas, abamu nga baafulumizza dda n'ebigambo ebyozaayoza abantu bali okutuuka ku mazaalibwa, waliyadhu billah. Njagala mbabwe principle efuga Christmas kwe tuba tutambulira obulamu bwaffe. Principle emu bweti, ogwo nno si gwe musomo gwange, abamu mbalabye nga mulimu otulo n'enjagala nsooka empitira eyo. Musomo gwange sinaba gutandika. Mbadde mbagamba nti kambawe principle efuga ebyo byonna bye mwebuuza ku Christmas. Jami'ul as'ila alwarida almutaallika bi Christmas, ebibuuzo byonna ebyetolera ku Christmas abasiraamu bye babuuza byonna bidde eri ekigambo eki al haram, tekikkirizibwa, kiri haramu. Sheikh bampisa okusala enkoko, haramu. Nina maama wange si musiraamu aŋŋambye enkole bwe nti ne bwe nti, haramu. Bampadde ebirabo ebya Christmas, haramu. Bampeerezza emmere nkole ntya, kanyimireko awo katono. Abasiraamu b'omulembe guno babadde ki? Be bataayiza obutaayiza ku buli kikwatagana ku mmere. Mawuledi ne zijja era oli n'akulembeza ki? Mmere. Seeka ate we ŋŋendayo okulya obuli. Edduwa ezibeera mu famire ez'amakumi 40, ennyimbe, kyate era bwe ŋŋendayo n'endya.
Kurisimansi bwetuuka ate we bampeereza emmere, abasiraamu b'omulembe guno bakutaayiza butaayiza naddala ku bikwatagana n'emmere. Kati byonna ebyetolola ku Kurisimansi byemubuuza togenda kufunayo ansa nga bakugamba abamanyi nti ekyo bakikola ki? Bakikkiriza. Eyo principle gye mba mukwata, era temumalira ku budde bamaseeka kubabuuza bibuuzo. Byonna ebikwatagana ku Kurisimansi ng'abasiraamu be babibuuza nga baali agadde beetabemu tebikkirizibwa. Buli kyonna ekikwata ku Kurisimansi kubanga si yaffe. Ate nze mbeewuunya mugenda ne mwejaga ku nnaku zino ne mukwatagana n'enkoko ne soda, abamu batimbye Christmas tree, abamu boozaayoza abantu bali, abamu babasalira ebisolo. Naye ng'ate mmwe bwe mutuuka ku idi yammwe tebakola ki? Tebeetala, kubanga bamanyi si yaabwe. Mwe ekitali kyammwe mukyagaza ki? Ate seeka abaana bange bwe mbagulira ku lunaku olwo ennyama n'okubatangira ogenda eri banneiba, abaana bo baliyiga ddi okunyweza akiida mu mitima? Akiidatu alwala walbara, nga bamanyi nti olunaku lulisirwa ki? Kubanga omusiraamu yenna alina okubeera ne wala. Alwala ye muntu okwagala omukkiriza alina tawhidi nga mwagala kulwani. Albara kwe kukyawa bali olw'obukaafu obubakola ki? Kati ffe tuli kiteeka ddi mu mitima gy'abaana baffe nti ezo ennaku si zaffe. Naye obagulidde engoye, obagulidde ennyama, olufudde olunaku olw'enjawulo, obatutte ku bubaga, abaana bo oli bateekamu ddi akiida eri bakule nga bakimanyi nti olwo olunaku si lwaffe. Kale mbufunze njagala okubategeeza abasiraamu ti byonna ebyetolera ku Kurisimansi bye mubuuza nga mwagala baseeka abamu babaanukule nti kikkirizibwa, tebikola ki? Tebikkirizibwa. Hatta n'ebirabo ebikugabirwa ku lunaku olwo. Lwaki abamanyi tebabikkiriza? Olw'obubi bw'olunaku olwo. So nga emmere y'abantu abatali basiraamu ennaku ezisigadde bwe bakuwa okola ki? Olya kasita ebeera nga bagisaze, ng'omusiraamu asaze, bagifumbidde mu byombo ebiki? Ebitukuvu, ebitaliimu ki? Ebitaliimu haraamu waabwe. Olya naye olw'obubi bw'olunaku luno. Don't waste your time. Ng'osuubira nti waliwo akanyomero ke bajja okukkiriza nti ekyo omusiraamu akikola ku Kurisimansi. Teriyo musiraamu kyakola nga kyeyawulidde bali nga kya Kurisimansi nga bakikola ki? Nga bakikukkiriza. Ekyo tekiriyo. Yo principle eyo gye mbawadde. Kati muve mu inbox z'abawalimu mutebenkere, mubuuzabuuza ebibuuzo era nga mwagala kufuna kasokeso kakulya mmere. Oli abuuza era nga ayagala kuyisaawo kyakukola ki? Kyakulya mmere. Kale baganda bange abasiraamu, darusu eno gye tuzzeemu omega darusu nga tukyali mu kiyongobero, mitima gikyali wansi egy'okufiirwa mukadde waffe Sheikh Ismail Ankata. Ndi mukakafu nti yalibadde agenda kusomesa wano, naye entegeka za Allah bwezityo. Tumusabire nnyo gyali mu lugendo olwo lwe yakwata, mu mayirozi gye twamuleka. Yasigaza ekintu eki ye kyeyeekolerera gy'emirimu gye. Ate ffe abasigaddewo abalamu ne tusigaza ebintu ebyo okumuteeka mu dduwa, okumusabira Allah amusonyiwe amwanguyirize. Ekyokubiri naffe okwebuulirira n'okufa okwo
hadisi ya Nu'man ibn Bashiri radiyallahu anhu yagamba nti ma min abdin wala amatin, teriyo muddu wadde omuzaana omukyala illa walahu thalathatun akhillah, okujjawo nga alina ab'emikwano basatu. mukwano asookera ddala khalilu yaqulu lahu khudhu ma shi'ta wa da'a ma shi'ta, twala kyonna kyoyagala era kyotayagala kireke. nabbi kye yali ategeeza nti oyo mukwano gwe ze ssente ze, hatha maaluhu, essente mukwano gwo ze zikulagira okukola kyonna kyoyagala era ze zikugaana obutakola kyokola ki kyoyagala. abantu abali obulungi ne bagenda eri mu bufe ne balonda bwe kye baagala ssente. teriyo muntu atalina mukwano gwa ssente. okusula obubi, okusula obulungi, omuntu okubeera mu bulamu obulungi, ssente bwe mukwano gwo era abantu bazaagala. essente zikugamba nkozesa buli kyoyagala. zakabenje era kizibu nnyo omuntu okuba n'essente n'azikola ne zitamukyusa. era bw'olabanga omuntu ng'afunye essente n'atakyuka, yongeranga nnyo okumusabira. abasinga okufuna ssente bakyuka. ziyinza omuteekamu takabburu, abamu zisinga basindika eri haramu. ayinza okuwoowa buli mwezi nga buli wiiki ata. oyo nno bw'aba awooye si kale naye waliwo atayitwako mukyala. olwaki? olw'essente. ssente zikutuma, ziyinza n'okukuyisaamu abantu amaaso n'olaba nga abatategeera. omukwano ogwokubiri kyagala kulwawo nnyo. omukwano ogwokubiri khalilun, ye mukwano gwagamba ana ma'ak, ndi wamu naawe. naye idha ataita baba almalik, okufa bwe kulituuka gy'oli, taraktuka, sijja kuba naawe. nabbi n'atugamba nti hatha ashiratuhu wa khadamuhu. nabbi kye yali ategeezaamu nti beebe ŋŋanda abantu n'abaweereza abakuweereza. bwe tubeera mu duniya muno tulina emikwano egitugamba wooligwa wendigwa, tuli wamu naawe. oyo sheekhe waffe, nfanfe, naye okufa bwe kutuuka bakuleka. sheekhe nkata yabadde mukwano gwaffe nga n'abamu babadde tebamulabangako maaso ku maaso naye nga bamwagala. naye okufa bwe kwatuuse bamulese. kabe mukyala, kababe baana, teri yasigadde naye. bamutadde wansi awo mu kinnya mu mwana adaani, ne bateekako embaawo n'ettaka, ne bateekako ettaka, ne baleka eyo mu kasooli, mu mimwanyi, gye bajja okundeka, gye bajja okukuleka. egyo emikwano bwe gityo bwe gitugamba. naye okufa bwe kujja teri asigala naawe. kati wuliriza omukwano ogwokusatu, gukugamba ti ana ma'aka, nze ndi wamu naawe, haithu kharajta wa haithu dakhalta, mu kuyingira mu ntaana ne mu kufuluma nja kuba naawe. nabbi yali ategeeza ki? yali ategeeza nti hatha amaluhu, gy'emirimu gyo, obeera nagyo ogikola. era bw'oliba oyingira kabuli ogenda kuyingira n'emirimu gyo. era bw'oliba ofuluma mu kabuli, emirimu gyo gye gigenda okutwala mu bbaliro.
ogwo gwe mukwano ogusinga ffenna gwe twalitaddeko ebirowoozo. Oyo akulinaanye n'oyo akusula mu kifuba tomuwanga budde bukujja kwani? Kwa Allah. Yagala nnyo emirimu, ye mukwano gwo. Era emirimu egyo gye mikwano egigenda okubeera mu kabuli ne bw'oliba ova mu kabuli. Gwe togenda kubeera na mukwano gwoyo akujja kwa Allah. Neewuunya abantu nga balina emikwano nga gibajja kwa Allah. Naye omukwano ogusinga obulungi gye miki? Oyo best friend wo Qur'ani, esswala, zaka, hijja, okusiiba, okuyunga eŋŋanda, okusaala ekiro. Ogwo gwe mukwano gwo. Emirimu, enkuyanja y'abantu ne bali kuwerekera enguudo ne zikwata jaamu, bawerekera mayiti kubanga obadde mukwano gwabwe enfanfe, bagenda kukuleka osigaze miki? Kati lwaki toyagala kusaala? Lwaki essola y'ekiro ekuyitako? Lwaki ozibya olunaku nga tosomye Qur'ani? Lwaki togondera bazadde bo? Lwaki tosaddaaka? Oye mukwano gwo yagenda okubeera naawe mu kabuli. Sheekhe, tuba kubanga twali tukola emikwano ku duniya kuno, ng'omukwano gw'okyuzinze abeere best friend, nga bw'ofa asigala akubeesabeesa mu kabuli. Omuntu okukyuzinga naga nti you are my best friend, tewali badde mukwano gwe, nga ne bw'aba afudde osigala kuki? Tewali badde mukwano gwe. Naye kati mukwano gwe yaani? Mirimu. Ate gye tutayagala kukola, gye tutawadde budde. Kale we njagala okubasabira ti okufa kwa Sheekhe mukadde waffe tukufunemu ekyokuyiga abasigaddewo abalamu. Abantu abamu nno Sheekhe bamutegeera luvannyuma, ndoza lwa tekinologiya ono. Naye Sheekhe okuva lwe yafuluma mu kufuluma e Madiina yatandika okusomesa abantu b'emitiiyana. Paka tekinologiya ono wazze abantu ne bamulaba. Ndi omu ku baamwagala nga simulabangako. Nasooka kuwuliriza Qur'ani nzivuunule. Ne mbuuza ani oyo? Ne bagamba musajja ali eyo Sheekhe Nkata yasomera Madiina emyaka gy'abagundi. Ne mwagala nga simulabangako olwa Qur'ani ye. Omulimu ogwo gwokka gwe yakola ogw'ettendo, tusaba Allah agumuteere ku minzaani y'emirimu gye emirungi, akkirize ne ibaada ze ez'abadde akola. Tujja kulwawo okwerabira okufa okwo okwatulese nga ffenna tukyawuniikiridde n'essaawa ey'olwaleero okwa supiidi. Buli omu kwe yabadde asuubira nti waakuwona, Allah n'amutwala mu kaseera ng'ensi ddala emwetaaga, naddala mu kiseera kye tulimu eky'ebigezo, ekya fitina. Usanga abasajja ng'abo abakulu abakaddiye ng'ali ku sunna si kyangu nga mumanyi. Bootera okulaba abatuuse mu myaka egyo tebatera kuba ku sunna, babeereyo nga batudde mu byalo nga bakubi ba bitabo, nga be bagabazira muli, bawandiika, atalya nnyama ne bamuwandiikira ku sowaani, nga balaguzi. Naye okusanga omusajja omukulu bw'atyo nga sheekhe, ng'ali mu kyalo, ng'ali ku busiraamu obwa ddala obwa salafu saalihiin, kizibu. Abali mu ejo eyo abasinga nga bawalimu,
bali mbirala, babeera mbidaala, kuyomba, kukayagana, kulwanira bwa Ttwale, kulwanira bwa disitikazi. Ate nze nsaanira okuba kino, naye mukadde waffe akoze ng'aweereza umma ng'asomesa abasiraamu. Tusaba Allah amusaasire, amusonyiwe, ataagumye abantu b'ennyumba ye. Omusomo gwange gwe ngenda okutandika nagwo, enkolagana yaffe n'abamanyi. Gulimu ebitundu bibiri. Enkolagana yaffe n'abamanyi, ffe abatali bamanyi tukolagana tutya n'abamanyi? Ekitundu ekyokubiri, abamanyi bennyini bakolagana batya ne bamanyi bannaabwe? Sookera ddala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali atulaga enkizo abamanyi gye balina, yagaa nti innal ulama hum warathatul anbiya. Abamanyi be basika ba Nabbi Muhammad, be basika ba bannabbi. Nabbi okwogera statement eyo yali nkulu. Senga buli muntu yenna yali asomye ku ddiini yali ategedde message eyo mu butuufu bwayo, tetwali badde abantu abava ku nkola entuufu. Twali badde nga tunoonya bunoonya Nabbi yakola ki, yagamba ki. Gwe taatawo senga gamba mu baana be nti gwe muki, gwe musika wange, nkakasa otambulira mu buki, mu buufu bwe. Naye Nabbi ogaa nti innal ulama hum warathatul anbiya. Abamanyi be basika ba bannabbi. Mulowooza baasikira ki? Baasikira irimu, bagituuse nga bannabbi bwe baagituusa. Eyali message y'abannabbi enkulu kujja ku bantu ku shiriki, babazza okutegeera omutonzi, babajje ku bintu ebikyamu, babalage ekituufu. Olwaleero abaliwo abamanyi abasinga obungi bakoowoola abantu nga babajja ku mazima, nga babazza ku buki, ku bulimba, babateeka ku bidaa. Fal ulama hum warathatu rasulullah alqaimuna fi ummatihi bimuhimmatil balagh. Baasikira Nabbi nga batuukiriza message etuuke eya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bayani hududul halal wal haram. Bannyonnyola halali ne haramu. Kino tekikkirizibwa, kino Allah yakikkiriza. Fa idha kanu kadhalik, bwe babeera nga lyeri ekkubo lye baakwata, fa innahu yajibu ala al umma, kyabwa tteeka eri umma, taatuhum fi taati llah, okubagondera mu ebyo ebirimu okugondera Allah, wa muwalatuhum wa ihtiramuhum, n'okubaagala nga babawa ebitiibwa, wassa'yi ilayhim, n'okululunka n'okufaayo gye bali, wal akhdhu anhum, n'okubajjako irimu. Baganda bange tujje ku bamanyi nga tubajjako irimu. Wala hadha jara manhaj as-salaf as-salihin. Enkola y'abaatukulembera abalongoofu bwetyo bwe yatambula, ridwanullahi alaihim ajma'in. Ekyo ekiraga nti al ulama hum warathatul anbiya. Abamanyi be basika baani? Baba nabbi. Wannaasu fi nadaratihim lil ulama, abantu mu kutunuulira abamanyi balimu emiteeko gino. Muteeko ogusooka, qaumun ra'aw anna al ulama kasairi nnaasi. Mulimu omuteeko gw'abantu abalaba nti abamanyi kasairu nnaasi, balinga abantu ba bulijjo, laisa lahum qadirun wala manzila, tebalina kye bali, tebalina value. Fadallu wa adallu,
ne babula ne babuza. Wafarraqu dinahum shi'an wa ahzaban. Bw'otunuulira olwaleero abantu abanyooma abamanyi ne babavuma ne babakwata ebitogi olw'ekikolwa ekimu ekyali ku muzikiti ogumu, sheekhe ng'azze okusoma khutuba, muvubuka n'amukwata ku kibegaabega n'amussa wansi w'amadaala paka ng'abantu batudde nga bwe mutudde ng'azze kusoma khutuba. Simanyi oba omuvubuka oyo sheekhe yafa nga amwetondodde, kuba sheekhe ali wansi wa ttaka eyakolebwako ekikolwa ekyo. Naye simanyi oba yagenda okufa okuva mu nsi ng'omuvubuka eyakola ekintu ekyo yeetondedde sheekhe. Yamukwata n'amukkiriza ng'ensi yonna abantu balaba wansi ku madaala, tojja kusoma khutuba. Omuteeko gw'abantu abamu, qawmun ra'aw anna al-ulama kasairi nnas laysa lahum fadl wala manzila wala qadar. Mulimu abantu abalaba nti abaseeka abantu ba bulijjo, tebalina value. Oyo kasita otunuulira omuwalimu ng'omulaba nga talina value, olina akabenje k'oyolekedde. Abantu b'Emitiiyana bawangadde ne Sheikh Ismail Ankata nga bamuwa ekitiibwa, naye ng'akwata akadeeya ke n'akaweeka ku mugongo n'ayingira ennimiro n'alima, naye nga bamuwa ekitiibwa, nga tebamutunuulira nti ono wa ku kyalo tuwangaala naye, wabula nga bamanyi valu ye. Basajja abakulu emyaka gye abaabadde nga mu ddalasa nga aboogerako baagikaweesa baajaani nga batuula ne bawuliriza nga bamanyi valu ye, nga bamulaba akwata akadeeya n'akateeka ku kibegaabega n'agenda mu nnimiro. Kubeera mukimanyi bulungi omuba temwakiwulira. Sheekhe Allah omuleetera omusiiba ogwayitiddwamu, yali alima, puresha gye yamukubira n'agwa, era abaasooka omulaba baalowooza omusota gwe gumubozze, kumbe puresha. Naye ababadde bawangaala ne sheekhe bo babadde bamanyi valu ye. Kati mulimu abantu abawangaala n'abawalimu baseeka baabwe nga balaba tebalina value. Balaba seeka akyama ku supermarket oba agula we bagula nga balaba talina value. Ogwo muteeko gw'abantu weeguli. Kasita Katonda akutuusa ku ddaala eryo ng'olaba abawalimu tebalina value, oyolekedde akabenje kanene. Muteeko gw'okubiri, qawmun qaddasul ulama. Mulimu omuteeko gw'abantu qaddasul ulama, abaasukkulumya abamanyi, warafa'uuhum fawqa akidarihim, ne babajja ku valu yaabwe, ne babajja ku levo yaabwe. Fakalladuuhum taklidan mutlaqa, ne babalinnya kyebakola ne bwamulaba ku nsobi bagamba nti seeka gundi akola bw'ati, munange lwaki osala ebirevu? Tya oli seeka olaba dokita oyo waliwo amusinga okumanya naye abisala. Kati mulimu omuteeko gw'abantu qaddasul ulama, abaasuusuuta abamanyi ne babasukkulumya levo yaabwe, ne balabanga masuumiina abatagwa muki mu nsobi, nga buli kye babalabako yukalliduunahum taklidan mutlaqa, babalinnya luta ku luta, kye bakola ne bwagwa mu nsobi. Ne bwamulaba ayabya olumbe nga seeka gundi akikola, gwomusinga okumanya. Waraddu nusuusu shar'iyya, obujulizi bwa Qur'ani ne hadisi ne babugoba, ne batunuulira baki? Baseeka.
ogwo muteeko gwa kabenje. Buli wonoogoberera omuwalimu n'omusukkulumya levo ye. Ntera okulaba abantu abamu mu comments ku Facebook nga baliko omuwalimu waabwe ne bagaa nti oyo tasobya. Ekyo nakirabako n'amaaso gange nakisoma. Oyo takola ki? Gatasobya ati atali nabbi. Seeka wammwe oyo gwe mugamba nti tasobya nabbi waakumeka mu bannabbi. Hatta ne bannabbi si baki? Si bamasuumiina, bagwa mu nsobi ezitali ziri ennene. Kibulaba aya zakka mu Qur'ani kazinenya nabbi. Omuntu ogenda n'omugamba kambawo example, n'omugamba nti n'akugamba nti munnange ebifaananyi tebikkirizibwa, n'akugamba seeka gundi yagamba ebifaananyi biri haramu. Seeka si ya haramisa. Bannaye ebifaananyi biri haramu, seeka gundi yagamba nti biri haramu. Gamba nti nabbi yagamba biri haramu, si seeka ya haramisa. Haramisa yani ye Allah n'omubaka we, so si seeka. Kati mulimu abantu omuteeko gwokubiri qaddasul ulama. Abamanyi babakaddasa warafa'uhum fawqa manzilatihim, ne babasukkulumya ku levo yaabwe ng'abanaswara bwe basukkulumya Isa bun Maryam. Ne bamujja ku ki? Ku levo ye, ne bagaa nti mwana waani? Wa Katonda. Kati ne mu bantu abamu mulimu abasukkulumya abamanyi nga babalaba tebasobola kukola nsobi. Buli kye bakola ogwo omuteeko gwa kabenje, kubanga guba gugenda kugoba obujulizi. Omuntu atunuulire seeka, nabbi ayogera ali naaga seeka gundi yagamba. Ne bamugamba nabbi yagamba naaga seeka gundi yagamba. Muteeko ogwokusatu qawmun ra'aw lil ulama'u manzila wa qadaran. Muteeko gw'abantu abaalaba nti abamanyi balina ekifo era balina value, walakinnahum wabula lam yuamiluhum almuamalatan sahiha. Tebaakolagana nabo mu nkolagana entuufu allati kaana alaiha salafu salih, eyaliko abaatukulembera. Bamanyi nti abamanyi guno omuteeko, bamanyi nti abamanyi balina value, naye tebaakolagana n'abamanyi mu nkolagana ki? Entuufu, ng'enkolagana y'abamanyi abaatukulembera bwe baakolagananga n'abamanyi. Bwe bosanga abamu bagaa nkimanyi oli mmanyi naye tomumanyiira, n'amuvuma n'akola ki? Muteeko gwokuna qawmun ala huda wal istiqama. Gwe muteeko gw'abantu abaaluŋŋama ne banywera. Arafu manzilata al ulama, bamanya positioni y'abamanyi. Wa amaluhum al muamalata shar'iyya sahiha, ne bakolagana nabo mu nkolagana entuufu. Wasaaru ala hadi salafihim, ne batambulira ku nkola y'abaatukulembera abalongoofu. Fi ta'amul ma'al ulama, nga bakolagana n'abamanyi, ne babayigako, ne babawa value yaabwe, ne babeebuuzaako ensonga ezikwatagana ku ddiini yaabwe, ne batuulanga mu ddalasa we bali nga tebabagirega. Tuli ffenna abantu obuzibu bwe tulina mu nsi muno, tutuuse ku levo ng'abawalimu be tulina oba abamanyi balinga bibiina by'ababufuzi. Oli abeera ne guruupu ye, seeka ono bw'atakkirizaganya na guruupu ye oli nga baga nti oyo mubuze, oyo mukyamu. Fama hiya almuamalatu sahiha li ulama, tukolagana tutya n'abamanyi enkolagana entuufu? Tuli ffenna ekisookera ddala linazdaada hirsa ala talabi alilmi, tubajjeko yirimu.
ونرتقي في درجات الكون منهم tubayigeko tubagoberere era tufaanane empisa zaabwe ennungi wananaalu darajatihim alaliya tufune amadaala gaabwe aga waggulu nga Allah bwe yagaa nti yadfau llahu alladhina amanu minkum walladhina utu lilma darajati. Tuli fenna nkolagana entuufu. linarafa taifa min ahli lilm fayakunu dhalika dafa lihubbihim وموالاتهم والإكثار من ذكرهم والجهل كثير من المسلمين كيف يتعاملون مع علمائهم. بامبي abatamanyi bangi tebamanyi nkolagana gye tukolagana muna bamanyi. Omumanyi tumujjako irimu ne tukolera ku ekyo kyatugambye kasita kisembeza ku nkola ya Qur'ani ne sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyinza okubamba koya okoya kwentegeeza nnyonnyola abamanyi mumanyi bakolagana naye bwe bati. Kaakati njagala nkuyambeko. faman humul ulama, abamanyi be baani betwogerako nemukukoya. al ulama humul arifuna bi shar'i llah, abamanyi be baba bamanyi amateeka ga Allah. almutafaqihuna fi dinihi, ngeddiini ya Allah bagikugukamu. alaamiluna biilmihim, abakolera ku kumanya kwabwe. ala huda, ku bulungamu. wa basira, ate nga bakolera ku kumanya. wal ulama bebayita abamanyi hum fuqahau lislam, be bamanyi b'obusiraamu. ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام. والعلماء هم فرقة التي نفرت من هذه الأمة. بيبا من ياباقين نبيق الدين نبدا نبيمير نيشو الله چي يبقى كساكي چو بوتيكا الدعوة بقولا بانتو ببزي كبسلام وبطوف. والعلماء المتعبرون في الأمة هم أهل السنة والجماعة. أبا من يبقى تجيزا bebamanyi ba ahli sunna wal jamaa, atiba'u salafu salih, abagoberera enkola y'abo abalongoofu. amma ahlul bid'a wal ahwa, bannanyini bid'a abakolera kwagala kw'emitima. waman ittakhadha al-ilma manhajan wa sana'atan yata'ayyashuna biha wa yatashabbahuna bil ulama. ba ahlul bid'a abakolera kwagala kw'emitima n'abo abaafuula irimu nga banoonyaamu kyakulya. wayatashabbahuna bil ulama fi libaasi wal hay'a, ne beefaananiriza abamanyi mu nnyambala ng'okuteekako amajubba, okusuulira ebitambaala. wa asalibul kalam, n'okwogera abamanyi nga bwe boogera nga babakoppa. fahaulai awamun, abo si bamanyi, bantu ba bulijjo. okumanya si byambalo. mulimu olwaleero abantu betulaba yatashabbahuna bikalami ulama, boogeranga abamanyi we bakola ki, baba mayiminga. oli ayogeranga seeka, ishara zakola. winaga nange ndi mumanyi nati njogeranga nyambalanga baseeka. okumanya si byambalo. bw'otayambalanga seeka bw'ayambala, n'oyogeranga seeka bw'ayogera, n'okoppa eddoboozi lye n'ogaa nti ana alim, ndi muki. fahaulai awamun, abo bantu ba bulijjo. mutaalimuna walaisu bi ulama, abo si bamanyi. okwambala ng'omuwalimu, bw'osula mu galaji ofuuka motoka. katono eyo ku mikutu gye tubeeramu, abamu babagatta mu mikutu gy'abawalimu, nawo ne balowooza nti baki, bamanyi. oli n'abeera ng'ali mukutu gw'abamanyi,
gwaba walimu naye naga nti mumanyi. Okubeera mu mukutu gw'abamanyi tekikufuula nti oli mumanyi. Irimu olina gisoma. Kaifa yu'rafu al-ulama min ghayrihim, omanyi otya nti ono mumanyi kubasigadde? Ad-dalailu ad-dalla ala ilmu al-alim wa fadlihi, obonero obulaga nti oyo mumanyi tubulabira tutya? Anna al-ulama yu'rafuna bi'ilmihim, abamanyi bamanyika na irimu yaabwe. Wa birrusukhi akdamihim fi mawatin ash-shubha hayth tazigu al-ifham, bamanyika abamanyi ne irimu yaabwe n'obubinkivu bwe balina mu kiseera ekyokunywera, mu kiseera kya shubha, ng'ebibuzaabuza abantu bizze ne bayimirira ku maki, ku mazima, ne bagaa nti hatha haramu, ne batatunuulira nti bwe naagamba nti mawuledi bid'a bajja kungoba ku kifo, tebajja kumpa baasa. Boogera amaki? Bwe babeera mu famire baga nti ennyimbe haramu, ne batatunuulira kubazaalukuka. Abamanyi bamanyika mu kiseera kya shubha nga waliwo ebize ebikola ki, kubanga bavaayo ne bannyonnyola abantu ekituufu. Qala Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, yagaa nti inna ar-rasikha fi al-ilm law waradat alayhi min ash-shubha bi adadi amwaji al-bahr, omumanyi yenna shubha ne wezijja neziyuga nga boolaba amayengo g'ennyanja, asigala akoze ki? Anywedde, asigala mu position ye, tagenda na muyaga gwa duniya, tazunga, kubanga amanyi ekyokukola. Tuli ffenna basiraamu. Ekyokubiri, akabonero akalala kwolabira omumanyi, anna al-ulama yu'rafuna bijihadihim wa da'watihim ila Allah, kaweefube gwe bakola n'okusomesa abasiraamu nga bakola daawa, nga Sheikh Ismaila bw'abadde bukya yamaliriza okusoma kwe Madiina, abadde asomesa abasiraamu. Tabasomeseza lwa kamera nti zizze, nga ne kamera teziriiwo ng'asomesa. Ali ku kyalo, abantu abasinga bettanira nnyo ekibuga. Levo ya seeka abakujja n'atuula mu kibuga wano, yaliridde buli kyayagala, yasalawo asigale mu kyalo asomesa abaki? Abamanyi bamanyika na kukola daawa, bagikola ala albasira wa badhilihim alawqat waljuhud fi sabilillah, obudde bwabwe babuwaayo mu kkubo lya Allah, nga banoonya irimu ne bagisomesa abantu. So si kunoonya ssente, basuubula batya, bafuna batya, wabula bafaayo ku ddaawa okubeera nga bagikola. Akokusatu akabonero, wa yu'rafuna binusukihim wa khashiyatihim lillah, bamanyika ne ibaada ze bakola. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, mumanyi wa kika ki nga tasiiba na sunna, nga n'ekiro tasaala, ne witiri tasaala, ye ebintu ebya ibaada si byaliko, wabula ali awo agamba nakola ki? Nasoma. Alina okumanyika mu kukola ibaada, kubanga kyakulabirako. Kambabuleyo ekigambo kimu, abamanyi abantu kye basinga obbakoppako bikolwa, so si bigambo. Ebikolwa bye bikyasinze okubeera nga birina ta'athir nene nnyo eri umma okusinga ebiki? Ebigambo. Ne bw'onooyogera wano emimbali n'okaaba, bantu n'obajjuza imaani naye ng'oli mubbi, obalyaza amaanya, osigula bakaaba nnaabwe nga bagamba ayogeramu ki. Naye bw'obeera n'ebikolwa ebirungi, ne bw'oba tolina bigambo, ebyo byokka bisobola okusika abantu. Era basalafu salih bo tebayitirizanga bigambo, bayitirizanga biki?
ebikolwa bye byasinganga okuboogerera okusinga eki ab'omulembe guno basinga kuba na bigambo okusinga ebiki ebikolwa. Buli kimu kyebaga eyo sunna sunna busunna. Naye abamanyi bamanyika binusukihim, ibada ze bakola, wa khashiyatihim lillah, n'engeri gye batyamu Allah. Naye n'olaba abayizi nga bawawaabira seeka olw'obulyazaamaanya bw'abakozeeko. Seeka oyo mubanja sente zange, seeka oyo namuwa sente za dhuhiya ente 7 yazirya, seeka yogerako ne seeka oli sente zange eza hijja yazirya, yambulookinga. Abamanyi bamanyika nakukola ibada n'engeri gye batyamu ani Allah, nga Allah baga nti innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama. Kabonero akokuna wa yu'rafuna bisti'laihim ala dunya wa hududiha. Munange dunia tebagitwala ng'ekikulu, baginafuya bulamu bwa kaseera. Bihadhihi sifat wa ghayriha ya'rifuhum an-nas. Ebitende ebyo abantu basobola okubategeera nti ono mumanyi. Wa mimma yu'rafu bihi al-alim shahadatu mashayikhihi. Mu bubonero obulaga kano kabonero kakulu. Otegeera otya nti mumanyi? Shahadatu mashayikhuhu, bashekhe banne omukakasaako nti oyo muki mumanyi. Bashekhe banno okuwaako shahada nti hadha alim. Ekyokubiri okubeera nga wasoma, banno ne bakuwaako obujulizi nti fulani alim, mumanyi. So si gwe weeyogerako n'ogaa nti ndi muki. Lwakuba society waffe wano e Uganda erina obuzibu, omuntu gwe balaba n'ettutumu gwe bayita omumanyi, asesa abantu gaaga oli omusajja mumanyi. Shahadatu mashayikhuhu, bashekhe be bennyini abamusomesa bamuwaako obuki, oba banne abasoma ne bagaa nti fulani alim. Wahakadha kana salaf waman tabi'ahum bi ihsan. Yali nkola y'abatukulembera kanu la yatasaddaruna hatta yaraw iqrara mashayikhihim. Bashekhe bamalanga kakasa nti fulani mumusomeeko alina ki lahum bil ilm. Qala imam, uliriza ekigambo kya Imamu Malik alayhi rahmatullah, yagaa nti la yambagi li rajulin, tekigwanirwa muntu yenna ayara nafsahu ahlan li shay'in, okweraba nti yenna nnyina ekintu, hatta yas'ala man kana a'lam minhu, okutuusa nga amaze kubuuza akimusingako n'amukakasa nti okiri. Tuli fena laba Imam Malik bwe yagaa nti wama aftaitu, sawaako fatwa, hatta sa'altu Rabi'a wa Yahya, tuusanga nabuuza Rabi'a ne Yahya bun Sa'id, abo nabaali bamanyi mina tabi'in. Fa amarani bidhalik, ne bandagira ntandika okufulumya irimu. Njagala kubuuza, abafulumya irimu mwani yabakakasa? Muwulire Imamu Malik ebigambo byagaa nti wama aftaitu, sawaako fatwa, hatta sa'altu Rabi'a wa Yahya bun Sa'id, tuusanga maze kubuuza Yahya, tuli fena ne Rabi'a. Fa amarani bidhalik walau nahiyani, baba kubanga baŋŋanda naali badde sikikola. Kitegeeza be bamuwaggo ahead. Tuli fena uliriza ebigambo bye yagamba, laisa kullu man ahabba, si buli yenna ayagala an yajlisa fil masjid, okutuula mu masjid litahdith walfutiya jalasa,
tiatuula butuuzi mu masiri n'atandika okuwa fatwa hatta yushawira fihi ahli salah walfadl wama jalastu yagamba Imamu Malik saatuulako muzikiti hatta shahida li 70 sheikhan tuusanga bashekhe 70 bampaako obujulizi nti nsaanira. Mwe bagenda ne babatwala ku masomero ne muddukayo ate nemutandika okuwamba emizikiti ne mulinnya ku bituuti ne mwefuula abaki baseeka bawedde emirimu. Irimu tebagikola bwe batyo. Wa mimma yadullu ala ilmu al-alim wa fadlihi durusuhu, mubimu ebirago omumanyi yensoma ye wa fatawihi ne fatawa zaisa wa muallafatihi n'ebitabo byawandiise. Mu fatuweza abantu ze bakola bw'okakasiza omuntu nti muki mumanyi, n'edduruusi ze zaakola. Mulimu abantu nga balina darusu naye nga tebasomesa basiraamu, wabula bawalampiramu balala. Naye mutunulire Sheikh Sulaimaani kyabadde akola emitiiyana Kulaani ng'agivuunula n'asomesa abasiraamu n'abalaga kino n'abalaga kiri. Era bwe njagala okukubiriza abantu Allah bawadde ku irimu okuwandiika kikulu. Obaako ne irimu giwandiike mu biki mu bitabo. Tuli ffenna irimu mbagambye tulina enkolagana wakati waffe nga ffe abayizi n'abawalimu. Tumaze okutegeera omumanyi yaani, afaanana atya. Atafriiku baina al ulama wal qurra, twawule wakati w'abasomi n'abamanyi. Fi hadha al asri, mu generation eno mwe tuli, intasharatul qiraa, okusoma kuyitiridde, wa kathratul kutubi wal matubuat, ebitabo bingi abantu basobola obisoma. Wa adda dhalika li wujudi taifa humul qurra, era basobola okusoma abo bangi olw'amasomero agayitiridde. Wal qurra, abasomi, humul ladhina yajiduna al qiraa wa yaqrauna ma yuktabu lahum, be bamanyi okusoma n'ebyo ebiri mu bitabo. Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, sayaati ala ummati zamanun, abantu ba umma yange gujja kujja omulembe, yakthuru al-qurra, abamanyi okusoma babeere bangi, wa yaqillu al-fuqaha, naye nga abakenkufu batono. Bona basobola okusoma ebitabo bangi, anti yasaluno wagimalako, ne Kulaani ogimanyi, osobola okukwata akatabo n'okasoma, naye ng'obukenkufu bw'ekitabo ekyo ky'osomye tobukola ki? Tobulina. Gwe buli hadisi gy'olaba ega nti la, olowooza bagaana. Omumanyi ne bw'aba agudde mu nsobi osobola okuggyawo ensobi, naye bwetaavu ki obuteesa erinnya lya seeka ku katambi k'ogenda okukola? Obubuze bwa gundi, obubuze bwa bosa. Bw'oyogera ensobi gyenkoze abantu tebasobola gitegeera, era oyagala obategeeze nti nze. Niyo omuvubuka oyo agenda kubeera wakabenje, kubanga awangaala mbu n'abawalimu. Bw'olinaana we batundira obuwoowo tofuuka kawoowo. Amagezi ge mmuwa asooka asome, wallahi ajja kuba wakabenje. Ojja kuwangaala n'abamanyi, weerowoozese nti oli muki mumanyi, ate nga tosomye. Hatta n'ekitaawe lumu yantuukirirako ku bwakabenje bwalimu, nanga nkwegayiridde yogerako n'omwana ng'asukka kitaawe yennyini. Omwana oyo ajja kuba wakabenje, agenda asome, yeeyongereyo, asooka asome ku bawalimu abo bawangaala nabo, bamuyigirize irimu, afune fikihi, obukenkufu. Naye okutandika okuwalampa abantu, okuddamu obubuze bwa gundi, erinnya ly'omuntu oleeta lyaki? Okujjamu nga goddamu munnabbidia. Naye omuntu gw'omanyi nti enkya asobola okubeera nti kino, asobola okubeera n'omugaso, era omugaso gwagulina nga n'eddaala kwali si ddaala alyo.
naye olwokuba amasomero gayitiridde agafulumya anti mulaba amatikkira buli mwaka. Okubambaza ejjubba ze babambaza tekitegeeza nti muli bamanyi. Ate nze nsomesa mu masomero, betutikkira mbamanyi, ne betubasomesa mbimanyi, ne manehaji gye basoma ngimanyi, n'ebibuuzo bye bababuuza mbimanyi. Kati ekikufuula omumanyi kiki? Tonnaba kuyiga, okyalina olugendo luki luwanvu. Naye bw'oneeteeka mu ddaala eryo lijja kukulowoozesa nti watuuka, ate nga tonnakola ki? Teriiyo kyakabenje kibi nga muntu kumanya nti amanyi ate nga tamanyi. Waliwo omumanyi omu namusomako ekigambo, yagamba bw'ati nti ibtilaa'ul umma, okugezesa society bil majnun, n'omuguwa eddalu, khairun, kyekirimu obulungi ng'okugezesa society bishibihi al majnun, n'omuntu ayefaananiriza nti mulalu. Kiki yali ategeeza? Yali ategeeza nti abantu obagezesa n'omuntu gwe bakakasa nti tamanyi kirungiko, kubanga buli omwaga tamanyi. Kyekirungi okusinga okugezesa society n'omuntu ayefaananiriza akola ki? Amanyi. Oyo aba wakabenje. Kyenabagaye nti irimu si yaggula nkofiira, si yakubeera na bigambo byoyogera nti biringa byaba maseeka. Olwokuba oyogeranga bamaseeka, obuuliranga bamaseeka, ekyo kyakabenje. Irimu basoma nsome, abamanyi ne bakakasa, bamasheekhe boosomyeko ne bakakasa nga Imaamu Maaliki bwe yayogedde. Tuli fenna atafriiku baina alulama walkhutaba walwuab, twawule wakati w'abamanyi ne bakhatibu n'ababuulize abakaabya amaziga abantu. Tulina okubaawula. Si buli khatibu nti mumanyi, si buli alina mawidha. Waliwo omuntu ng'alina kisonga nnungi ng'esobola n'okuleka nga emitima gyaffe gikola ki? Tekitegeeza nti oli mumanyi. Falaisa kullu khatibun aliman, si buli khatibu nti aba mumanyi. Fakam min wa'id, bameka ababuulirize, yaslubu kuluba nnas bihusni hadithihi, abasika emitima gy'abantu olw'ebigambo ebirungi bye balina, wa halawatu mantiqihi, n'ebigambo ebirungi bye bakozesa, walaysa lahu min alilmi haddun aw nasib, naye ng'ate irimu tebalina. idh laysa alilm bilqudratu ala alkalam, irimu si yakusobola kwogera olw'okuba okola ebikokyo. Olwokuba oyogera bulungi, omanyi okuwunda ebigambo, olina ebigambo ebyo ebisika abantu, eyo si yeirimu. Qala Ibn Mas'ud, yagamba Ibn Mas'ud, innakum fi zamanin, muli mulembe, kathiru fuqahauhu qalilu khutabauhu wa sayati min ba'dikum az-zaman, bulijjo omulembe, qalilu fuqahauhu, nga abakenkufu batono, kathiru khutabauhu, nga bakhatibu bangi. Si buli khatibu nti oba mumanyi, si buli osobola okusoma khutuba ti olwofuuse muki? Mumanyi. Olwo omuntu wano yakwata omukaddima ng'alina wansi ago, inna alhamdali, ng'ayinza okugusoma naye nga bambi irimu temuli. Si buli asoma khutuba nti muki? Si buli abuulira abantu mu bidaala nti aba mumanyi. Mwawule wakati w'abamanyi n'ababuulize n'abasomi baki? Ba khutuba. Bannange enkolagana yaffe n'abamanyi kubawa bitiibwa byabwe nga tetubasukkulumiza ddaala, okubayigako irimu n'okugikolerako. Njagala genda ku paati esembayo, enkolagana y'abawalimu n'abawalimu.
enkolagana y'abawalimu n'abawalimu oba enkolagana y'abamanyi n'abamanyi ge maanyi ga umma okutambula. Obuzibu bwe tulina naddala wano ewaffe e Uganda nja kwogerawo nnyo kubanga wempangaalira yirimu ya wano yafuuka ya sindikeeti kubamu. Buli omu ayagala kulaga maki maanyi, buli omu ayagala kulaga nti nze nsinga. Tosobola kusinga bantu bonna nga buli kyonna gwe okimanyi. Osobola okubeera omukugu mu fikihi nga waliwo omukugu wa tawhidi. Tekitegeeza nti gwe olw'okuba oli mukugu mu tawhidi nti byonna obimanyi, oba oli mukugu mu fikihi nti byonna obimanyi. Teriyo amanyi byonna, mulimu amanyi ilimu al-hadith nga gwe oli mukenkufu mu ekyo, ng'ate oli mu irimu eya fikihi nga kakensa. Kati tosobola gamba nti nze nsinga. Kati abamanyi balina okuba nga balina enkolagana efaanana etya ey'okuyambagana wakati waabwe nga basomaganako ng'abatukulembera balongoofu bwe baakolanga. Ono ng'asoma ku ono, naye olwaleero wano muwalimu ki ayinza okusoma ku muwalimu munne? Buli omu yeemalirira. Okwemalirira kyakabenje nnyo mu irimu. Enkolagana ey'okubiri, annasiha, buli omu okuwabula munne. Abantu babeere nga buli omu awabula munne. Munno bw'akola ensobi muwulize, naddala nga muli ku ddaawa ey'ekika ekitya ekimu. Munno muli naye ku manihaji emu, akoze ensobi, sooka omuwulize. Hadisi eno bagisome booti, naye tunuulirako ku sharihi eno bweti ne bweti. Okubuuliragana kyongera omukwano wakati w'abamashekhe, buli omu n'awamu ne respect. Ekirala ekyokusatu, ihtiraamu al-akharin, okuwaŋŋana ebitiibwa kikulu. Tukimanye nti abamanyi bonna laisu ala darajatin wahida, bonna tebali ku leva emu. Fihim al-kibar, mulimu abakulu abatusooka fi majaali al-ilm, mu kisaawe ekyayirimu, tweyambisa experience yaabwe gye balina. Nga bwe tubadde ne mukadde waffe Sheikh Sulaiman Nkata, tubadde musajja mukulu mu myaka, musajja gw'olaba ali ku mazima, anyweredde ku sunna, nga mu butuufu bw'oba tolina nsonyi gy'ali gw'ojja kuba tojja kutegeera. Ng'ekyo kyokka kyali kikumala omukubira essimu, okuwaŋŋana ebitiibwa. Mulimu abatusingako mu myaka, ala batusinga mu irimu. Abakusinga ku irimu bajjeeko irimu, hatta wadde oli muwalimu, jja kuba nno irimu. Wuliriza emisomo gyabwe gye basomesa. Mwalimu naasobola okuleeta hadisi n'agisharaha, n'agiyisa w'obadde okoma okutegeera, n'aleeta fawaido ezirimu nga za migaso. Okuwuliriza emisomo gy'abanno nga tetunoonyaamu Oyubu bumogo nfuneke naddamu. Ebyo biba nsobi. Ekirala, aziyaratu fima bainahum, okulambuligana. Munnammwe ne mukyalirako ne mumanya, naye abantu bali mu kisaawe oluusi ekyayirimu nga teri amanyira bifa ku munne, nga ne gyasula tugenda tubuuza, bane gundi afunye omusiba asulawa ate nga mwali munno. Abeera wane simanyi mulaba bulabi awo nakasero, naye nga tumanyi ne gyasula, tumanye bimukwatako. Abantu babeere n'omukwano ogwo, aziyara fima bainahum, okulambuligana. Tojja kulambula bonna obamale, naye wabeerewo taifa, gurupu y'abantu nga basobola okumanya nti fulani fi makani kadha, embeera ye bweti ne bweti. Hatta nga ne munnaffe bw'aba alwadde, tusobola okuyimirirawo ng'abawalimu banne nga tetunnaba kuba kipande kimusondera ssente mu society. Abantu abali ku bikyamu
balina wahida ekibagatta, ate abantu abali ku mazima babulwa ekyo. Usanga abayimbi abali ku nkole embi nga balina ekyabo ekibakola ki, ekibagatta. Kakati embeera eyo nkulu, kuwangana ebitiibwa, okumanya abatusingako, okubeebuuzaako ku nsonga ennene eza umma, ensonga endala obuteetengerera bw'omu mu kuyisa fatwa, naddala fi masail annawazil, amasala agajja nga gaggwa, ensonga ennene ezigwawo mu umma nga zeetaaga okutunuulira entunuulira ey'ekikugu, weeyambise ku banno. Waliwo almasail annawazil, ebintu ebigwawo, leka kwetengerera mu kuyisa fatwa. Ntegerekisi, weeyambise ku banno. Ayi, olaba otya ensonga eno? Masaili nawazil nga bino byolaba nti omukyala bamuggyako amagi, omusajja ne bamuggyako amazzi, bannaye hukumu yakyo ereetya. Hadhi tusamma almasaili nawazil, bintu ebijja nga bigwawo nga tebibaddeewo. Ntegerekisi, nga byetaaga birimu obukugu. Weebuuze ku banno, musheyalinge idea. Unaweza ga nsonga bweti, bagikolako bwe bati ne bwe bati. Ngayo tubadde wano mu DNA, ndoza tuwulidde DNA gye twakavaamu wano nga buli omu alina ebigambo bibye. Naye tuba kubanga tulina ekyo, olaba otya? DNA tukoze tuti? Ne tubeera ne kawulu ey'endaba nga ddala ejja kujja mu basiraamu aba bulijjo. Abantu bonna basobola obutakkaanya kimu kituufu, naye ng'ate basobola okukkaanya ku butakkaanya. Kyagundi nayogeddeko naye ku nsonga eno, naye yalabye bw'ati ne bw'ati, eno nze endaba yange. Kitegeeza muba mumaze okukkaanya ku butakola ki? Ku butakkaanya. Okusinga abantu batomeragana ku mizindaalo. Tulina okuba n'enkolagana eyo okulaga omukwano. Okulaga omukwano. Omukwano ogwo wakati w'abamanyi guleeta abantu abasigadde bano abayizi okubayigako. Abantu ne batolowooza nti abawalimu balabe n'abalabe eri ki? Eri bannaabwe. Kyo kiyambako abantu okuyiga, nga ne bw'oba omugambe nti ekibuuzo kino kyombuuza, genda obuuze Sheekhe gundi, genda obuuze Sheekhe gundi. Ekyo ekigambo ekyo kikulu. Omuntu bonna abaagala okulaba nti irimu eno egenda mu maaso, n'abantu abasigadde okulaba nga bagiwa ekiki? Bagiwa ekitiibwa. Tubeere n'enkolagana ennungi. Nga bwe nalabyo abantu ebalaze omukwano mu kuziika mukadde waffe, naye guleme kkoma mu bizibu. Olabye abawalimu nga bateevuunya, buli omu azze. Omukwano ogwo tubeere nagwo. Munnaffe afunye ekizibu, tubeerewo. Munnaffe kino kimutuuseeko, era nga bwe nawulidde abawalimu abamwogerako ebirungi. Wahakadha n'ebirungi ebyo tubyogere ng'omuntu akyali mulamu. Nga bwe mbadde mpulira Sheikh Sulaimaani yennyini Nkata, Ismaila Nkata, aga nti nze nsoma ku Sseekagundi ne gundi nga weebali ate nga baana bato. Bayogerako nga bato. Ninga aboogerako. Tinza abo mbayigako munnange. Kitabo kya gundi nakisoma. Naye alibadde yeeraba mu myaka gy'alimu nga talina bwetaavu bw'abavubuka bano. Ninga aga nti abo basomesa bange. Mbeera nabo. Era mbayigako bangasizza ekyo abadde akyogera ne mu matu gange kennyini wajihan biwajihi ng'akikakasa nti fulaani ne fulaani mbasomako e Kampala awo. Naye nga baayogera baana ku ye. Kati ekigambo ekyo abawalimu bakituukako kikulu. Bannange twejjemu oba abantu bejjemu okwerabawo. Ntegerekisi, okwerabawo tubeere nga tukyejjamu, okuwulizanganya, okubeera nga tulina empuliziganya ku nsonga ez'enjawulo naddala ez'eddiini. Nsonga eno ogiraba otya? Nsonga eno wagyogedde bwoti, naye ekituufu kye kino. So si muntu kuwulira kazindaalo ng'akwasa bwasa, ate mu njasa embi. Kikulu nabagamba, omanye obuzibu bwe tulina mmwe abali wansi, oba ffe abayizi tulina obuzibu. Tugenda ne tubugumya basheekhe ne tubalaga nti be bakabona. Nobeera ne sheekhe ku ssimu oba mu inbox n'omugaa sheekhe mmwe bwe tulina umma esibidde ku mmwe
sheekhe munywere abo bosa bonna batagala baafa dda. Kakati omuwalimu najja nga amanyi nti yeki ye alpha and omega, ate bamaze omukakasa nti basigadde bonna baki bafu. Najja nga talabawo banne talabawo bantu, eyo nsobi. Abantu baleme kubajjajjaata. Nesikkiriza muntu kunjajjaata. Tojja mu inbox yange ng'ompaana wana biki. Omanyi ekiri wakati okiri mu mutima gwange ng'ompaana wana ki. Sikkiriza n'olunaku n'olumu. Kaakati eyo nsobi ku bayizi gye tulina nga ffe abayizi. Seeka ne mulaga nti gwe okwatiridde umma era woonoovaawo. Olaba bosa bonna abagundi batagala. Kati omulaba ali ku supreme yafa dda. Naye gwe omanyi omugaso gw'enkolaawo okuyamba ku basiraamu. Omanyi kyenyamba Allah kyayisizaako nenyamba ku basiraamu. Naddala ba umma yaffe eno ey'ekisalafu. Abasajja oluusi bajjanga bino tetubitegeera n'embaga ebyo byaffe n'ebyasimanyi mbiwolereze. Waliwo eyajja okuwandiisa ekibiina ne bagaa gino tetukitegeera bino biki bino. Nembaga nti ekyo kyaffe ddala mumuwe certificate. Ono mugenda mu Darussuwan eyagenda e Burundi baali babammye. Baga buli omu aleeta endagamuntu tumanye gye balaga. Nembaga nti Darasa yaffe nze ngitegese. Nembagamba mubawe we batadda muvunaane nze. Nibabawa. So kugenda awo si kugenda kuwaana bid'a. Era position yange nabagamba nga bampisa okumpa nembaga asize wano ku defendinga bulimba. Kinze kuweereza busiraamu. Sitojja kundaba wano nga amazima. Era nembaga ate mugezanga n'olunaku n'olumu ne mumpita ku mukolo gwonna ogwa haramu. Ekyo bakimanyi era tebasobola kumpita. Eyo my stand. Yasinana akubaga nti I accept. Kakali goddote anoga nti abo bonna bafu abali awo. Kale ebyensobi abantu abamu bazikolanga ate abazikola bawalimu balaga abayizi banafuya sheekhe oba omuwalimu mu maaso g'abaki mu maaso g'abayizi ng'ate basobola omuyigako. Muntu mugaye nti musomeeko kino obulungi buno abulina muyigeko. Wuliriza tafsiri ya Sheekh Nkata. Kaliwo bakadde baffe bawandiise ebitabo birungi. Abu Najiba wandiise ebitabo, Abu Jawhara wandiise ebitabo. Basindikeyo abayizi genda osome ekitabo kya Abu Jawhara, genda osome ekitabo kya Abu Najiba. Sheikh Mazinga yawandiika ebitabo birungi. Ddala oli musiraamu. Muntu mulagirire tigenda okisome. Nireka gamba nti bwe naalagirira oli nti genda osome ku gundi ku Mazinga oba ku Abu Jawhara oba ku gundi nja kuba tosobola kufuuka nga gwe byonna. Yali badde mulungi naye mwalimu ogira omwerekereza. Abawalimu ate be bagamba abayizi baboonoona ne babafiiriza ebirungi ebimu ebiri mu bawalimu. Kujjako omuntu ng'amanyikiddwa obubuze bwe nga bwa lwatu, bid'a azikola mu lwatu, amanyikiddwa filfusuuk mu bujeemu, oyo abamanyi bakkirizibwa okumuhadhara okumutiisa abaki abalala obutoonoona ddiini yaabwe. Bw'abeera bw'atyo afaanana bw'atyo fahatha yuhdhar. Oyo aziyizibwa abasiraamu olw'okukuuma eddiini yaabwe. Ni waliwo omuntu gw'otamanyi tobeera na bukyayi n'obukulembeza ku mutima. Ntegerekisi mu bukyayi tubwejjemu tulabe nti amazima munno waagayimirirako ekaga nti gundi atuliddeko sho. Amazima tegabeerako kulya sho. Amazima eyagoogera ye Allah n'omubaka we Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakulluna muttabi'una lilhaq. Fenna tugoberera maki munno bw'abanga yagafulumiza alhamdulillah weebaze Allah.
asobodde okwogera ekigambo ekyo alhamdulillah tuyambye. Abamu nga boogedde amazima nga nakkubo n'abalala okutandikirako. Akakyogedde ekyo alhamdulillah katandika okukisomesa. Tekaga nti gundi atuliddeko sho. Busiraamu tebuliimu kulya sho. Mu irimu ya Allah tebuliimu kulya sho. Ntegerekisi munno bw'abaako ensonga zakubuuzizza mwanukule. Nze lumu neewuunyako omuwalimu omu. Nalina ensonga kyova olaba kirungi nnyo okukwata essimu z'abawalimu. Muntu wakkubira essimu gikwate. Ate bw'aba muwalimu munno yangu ogikwata. Ayinza okuba alina ensonga. Oluusi alina kyayagala okwebuuza akagenda mu ddalasa. Kano kali kati hadiisi eno. Naye lumu nalina ensonga abakyala baagibuuza nnyo yakyaka nnyo. Ey'abakyala okukyalira ki? Okukyalira ki? Kyaki? Ensiko. Nembeerako sheekhe gwe mbuuza ne muweereza ne audio. Nemuga ensonga eno obusiraamu bugiraba butya? Nga njagala tukubaganye ebiki? Ndabe endaba ye n'endaba y'abalala abalaba endaba endala. Naye nga gundi aziraba tanziramu. Tinga omusiraamu ono abadde ki? Ntegerekisi okukubuuza mba nange nsobola okwogera. Naye mba njagala tulabe idea yo n'eyoli. Naye nange mba nsobola okwogera. Bwe mba nkubuuzizza tekitegeeza nti mba sitegeera. Naye njagala tugatte ideas. Oba tulabeko ekisinga obuki obulungi. Naye nagenda omuwulira ate ali ku muzindaalo. Ensonga eyo kakati ensonga eyo eba nkyamu. Munno bw'aba akubidde essimu aba akuweereza mu inbox wuliriza agamba ki? Ntegerekisi ensonga ezo tuzitwale nti kikulu. Enkolagana y'abamanyi n'abamanyi erina okuba nga omukwano weeguli okusobola okutambuza eno. Abantu bayambagane mu kutambuza ddaawa, bayambagane mu kutuusa amazima. Abawalimu balabe nga basobola okweŋŋanga ebikyamu babijje mu bantu nga bali ekintu kitya kimu. Ddala sanga zino ezibeerawo mulimu abazizira. Naga engeri gundi gyalimu sijja kujja eyo nsobi. Jangu osomesa abantu gwe batuuseeko amazima. Ntegerekisi kolagana yaffe ebeere nnungi. Kolagana y'abawalimu ebeere nga ddala nkolagana nnungi. Buli omu asobola okubeera ettaffaali eryongera kulyaki? Kulya munne. Ntegerekisi baana eyo tunaaba tukolaganye bulungi. Bino bituyigiriza naddala ffe abajja abato mu irimu tuleme koppa nsobi z'abasheekha abakulu, wabula tubayigeko ebirungi. Kyensembyayo nakyo kyabwatteeka gye tuli abawalimu okubateeka mu dduwa, okubasabirangako. Basabireko bantu boolaba nga basomesa obusiraamu, basabire Allah abanyweze, abawangaalize ku mazima. Abantu bangi basomye ne bawuguka, fitina ne zibatwala, ebitiibwa ne byonoona irimu yaabwe, ssente ne zoonoona irimu. Kasita okulembeza ssente mu irimu n'okulembeza ebitiibwa ku irimu gw'ofudde. Nga n'abamu ekyonoonye irimu yaabwe byabufuzi, byobufuzi byonoona irimu. Kasita oyingira mu byobufuzi n'osemberera bannabyabufuzi n'obabeera ku lusegere bakusse. Teriyo yesembereza byabufuzi n'atayonooneka. Hatta kigambibwa Bukhari alayhi rahmatullah, kabaka eyaliwo ku mulembe gwe yamuyita nnyo amusemberere n'agaana. Naye ndowooza maanyi kabaka ge yali alina ne bamuwaliriza agenda amusisinkane. Naye bwe yali asimbula bw'ati ensolo ye n'agaa nti Allahumma kini sharra, Allah nkingiriza obubi obuli mu mukulembeze oyo. Mu kkubo n'agwa ku nsolo n'atatuuka.
nga tasemberedde. Yes, nga tasemberedde mukulembeze oli. Buli wosemberera abantu abo olina kwonooneka. Bajja kuteekamu ebyabwe bakulage bye baagala, babeere nga bakulinako sulutwa, obuki, amaanyi, obeere muwalimu waabwe ow'ensi, bye baagala byokola ki, byoyisa. Kati tulina okukimanya, tubateeke mu dduwa, tubasabire. Abamanyi abaatukulembera kyensembyayo nakyo baalina omukwano wakati waabwe, baabuuliragananga, buli omu yasomanga ku munne ng'ate buli omu awa munne ebitiibwa, ng'ate buli omu kaana yuthni ala akhihi alkhair, yayogeranga ku munne ebirungi. Lwaki ffe tuyitiriza kwogera ku bannaffe bibi? Gundi oyo teyasoma yafuna ddaraja bweti, gundi teyasoma bulungi yafuna 3rd grade, yafuna 4th grade, ne gundi teyasomayo bamugobayo bugobi. Ebyo bibulira abayizi baganyulwa eki. Naye abaatukulembera abalongoofu min as-salafu salihin al ulama kana yuthni ghayruhum, kana yuthni bayogeranga ku bannaabwe al khair, ebirungi. Gwe nga gwe omuwalimu, kiki ekiyita ku lulimi lwe eri banno? Tunuulira Imaamu Maliki, kye kigambo kyange ekisembayo. Kaana yukthiru du'a, yasabanga nnyo ng'asabira Imaamu Shafii. Imaamu Ahmad kaana yukthiru du'a lil Imaamu Shafii, yasabiranga nnyo Imaamu Shafii. Hatta omwana n'atuuka n'omuga, taata ng'osabira nnyo Imaamu Shafii. N'amuga nti ya bunayi, mwana wange, oyo Shafii kamanzilati shams ala dunya, alinga bwolaba enjuba ku nsi kuno, kyenva musabira. Naye ng'asabira Imaamu Ahmad, asabira ani? Asabira Imaamu Shafii. Subhanallah, mutunire omukwano ogwo gwe baalina, gwe bakusangako ddi ng'oyogera ku sheekhe munne ebirungi, bakusangako ddi nga osabira sheekhe oyo Allah amunyweze ku ekyo kyaliko. Naye tuli kukuwaaniriza na mujamala olw'okuba bannaffe bali mu bibiina bye tugwamu, ku lw'okuba nga oli omulinako obukyayi. Ekirungi tukiyite nti kirungi, kyogereko ku munno kyalina mu bantu, abantu basobole omuganyirwamu gaye nti fulaani musajja mulungi mu Qur'an, faltamisu fihi ilman, mumunoonyeko irimu, mumugjeeko irimu gyalina. Fakhudhu anhum, mumugjeeko tafsiri gwalina, mumugjeeko tawhidi gwalina. Mulimu bashekhe nga balungi fi al-aqida, fi al-hadith, fi al-fiqhi, fi usul al-fiqhi, raddu ash-shubuhat, mukuzaayo obubuze nga balungi. Si nti buli muntu yenna ajja kuba mulungi mukuzaayo obubuze. Waliwo abalungi nga basobola obuzzaayo, waliwo abalungi nga basobola okuwabula gavumenti, ate nga gwe tokisobola ku nsonga z'eddiini. Buli omu alina obulungi. Obulungi obwo bannaffe tubanywerezeeko, abayizi tubanyweze, tubayunge n'abaki ku basheekhe baabwe abalungi. Ntegerekisi n'olw'ensonga eyo ekyokuyiga bituyiza olwaleero nti enkolagana yaffe ne bamasheekhe, oba oluvannyuma enkolagana y'abamasheekhe ne bamasheekhe, nga mukadde waffe we yatugenzeeko Sheekhe Ismail Ankata, gwe tutagenda kuddayo kulaba ku maaso kuno, naye ku mitima gyaffe tetujja kumwerabira olw'ebirungi byabadde nabyo, obwetoowaze, empisa, obukakamu, okuvuunula Qur'ani ey'ekitiibwa n'agivuunula bisawutihi, mu ddoboozi lye, tafsiiri ddala. Boddayo mu bitabo bya tafsiiri okakasa nti Sheekh yakozesa obukugu obwa waggulu mu kuvuunula, nga yamala kusoma navuunula mu lulimi Oluganda olutegerekeko obulungi. Omulimu ogwo gwe yakola Qur'ani eyo Allah kwe yayisiza, Allah n'amusitula. Nze mu kumuwulira nga sinaba na kumumanya, kumulaba, nasookanga kuwulira Qur'ani ne mbuuza ani oyo? Ne bamumbuulira, wallahi ne mwagala nga simulabangako. Naffe tubeere n'omukwano ogwo, twagalane. Tosobola kusomesa umma ng'oli bw'omu,
olina kubeera na banno ne munywera bosobola okunywera nabo ku mazima. Tuleme kubeera ahzaban wa shi'an, bibinja binja ti nze ndi ne gundi nze ndi ne gundi. Tegerekisi munnaffe bwagwa mu nsobi tumugolole, ngolole ennungi emuweesa ekitiibwa. Sobola omugamba ekyo genda okirongoose mu bantu, najja n'akirongoose. Oba n'okiddamu nga toyogedde na linnya lye n'ogamba naye nsonga eno mu busiraamu eri bweti, naye gwe ekikuleesa erinnya ly'omuntu kiki? Kiki ddala? Mwagala ki? Yoza eddiini ne bakubanga yakkira manju wa nnyumba zammwe, senga abalala mwatugoba dda mu busiraamu nga wagirinamu pawa, nga famire yo yaleeta eddiini eno. Senga abamu mwatugoba dda mu busiraamu. Tuviire mu kintu kyaffe. Omuwalimu bwe baba bamuddamu n'embeera emulekeramu akatiibwa mu bayizi. Kitusobola kumwogerako awuswafu kabiha, ebitende ebibi. Ayina n'abaana, nga naawe olina abaana. Kati nga nze nkwata omuzindaalo nga nziramu fulaani mumbiziramu embi olw'okuba alina ensobi gye yakoze, olw'okuba mulinako obukyayi. Yibwe obukyayi bwe tutereka bwaki obutakoma, ng'enkya tuyingira kabuli. Ate n'owala na muwalimu munno gwe muli naye mulimu gwa ddaawa n'obeera nga tomwagala, ti lwaki? Tulyako sho, balina abantu bangi, omwe bweyogezageza baseeka bakamera, ate aboogera bakamera ate nabo bali mu kamera. Kati which is which? Zino kamera zitusanze tuli mu mulimu gwa ddaawa. Ze nali iri Kyengera nafuluma 28 kumaliza diguri yange esooka. Era nali nsomesa Kyengera, okundeeta mu kibuga baamala kunsaba kujja. Tekibangako kirooto kyange na kwagala kwange tinzije eno mu kibuga. Baamala kunsaba namala nakwebuuza ti bano abampita okujja mu kibuga ngenda oba sigenda. Bagala okuba kusomesa basiraamu, genda osomesa. Niye kuva eri nga gye tuli tusomesa basiraamu. Kakati tuleme kujeregerera bantu. Munna alina ekirungi kimulabeko, naawe olina ensobi, nange nina ensobi, ffenna tulina ki? Oluusi ensobi ezo zetukola abantu tuzikolera mu kugitahada, mu kunyiikira n'okolerayo ensobi nga si bugenderevu, ng'ate si kwagala kwaki? Kwa mutima. Golowooza ali akoze ensobi nga tagenderedde, nga kubadde kunyiikira gwe n'agigwamu, olowooza tafunamu empeera? Funamu empeera. Idha ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, ne idha akhtaa falahu ajrun wahid. Kale n'olw'ensonga eyo maliriza ebigambo byange mbakubiriza abasiraamu naddala ffe abayizi tuwa abawalimu ekitiibwa, tubajjeko irimu tubasomeko, tubasabire nga Allah abanyweze mu kiseera ekyebigezo, kiseera ekya fitina. Maliriza ebigambo byange nga neebaza abateesiteesi ba Daruso eno abatukulembeddemu, abathuraya, ne neebaza ate abafujjirizi naddala bakama baffe abaweri travel olw'omulimu guno ogw'ettendo okusapootinga omulimu guno. Saba Allah abasiime kampuni eyo agyongere emikisa. Ezimu ku kampuni ezibeereddewo nnyo abasiraamu mu nsonga ez'enjawulo, weri travel. Bw'obanga ne ssente ogenda kuwumula mu hijja tomagamaganga walala, osookeranga awo, omalanga kulemererwawo n'ogenda awalala. Saagala kwogera nti olw'okuba mwempeereza, naye kyenjogera nkimanyi era mpeerezaamu lwa bulungi bwabwe. Otherwise baba kubanga tebali mu bulungi sisobola kubaayo. Tubasabire Allah abanyweze ne kampuni endala. Ntegerekisi abalala benjagala okwebaza beebo bonna abakoze kye bakoze mu Daruso eno, batukwatira emisomo, abazze ne basoma, abawagidde. Siri nnyo mwanjuzi, ndabako mission what? To create an informed community. Abo si bamanyi baki? Uganda Muslim Community, UK, yes. Tubebaza abantu abo balungi nnyo, bakola omulimu ku Sheikh Nkata
bakola omulimu kuba twasonda millions mu kufa kwa sheikh millions 24 ziyamba mu kuziika mu ntegeka with Imam Kasozi ne baganda baffe aba UK 24 millions nezituuka eri Imam Kasozi. Saba Allah basiime babeereddewo nnyo bamashekhe babeereddewo nnyo mu bulamu bw'abantu aba UK aba Umma Connected bakoze omulimu munene ne baganda baffe abali mu diaspora bonna awamu tubakoppeko ebintu ebyo ebirungi abantu bye batukolera nga babizza nga biyamba ku bamashekhe. Sobola buteebaza bamemba ba Salifa Charitable Organization abayambako ennyo ku nsonga ez'enjawulo era nga ne mu ddalasu eno balina kye bakoze era nja kuva wano nkwase ettu gwe kivunaanwako okuva mu Salifa Charitable Organization. Mwendi si yange wabula ndimu naye balina ettu lye bakola ate si ku ddalasu eno yokka ku bintu ebyenjawulo. Abaana abo bemutera okulaba ab'emitima okuli ebituli abantu abo aba Salifa Charitable Organization basaale mu mulimu ogwo. Allah abasiime bamemba bonna be tuli nabo mu Salifa Charitable Organization olw'okusapootinga emirimu gy'eddiini emirimu gy'obusiraamu egidde eri abasiraamu n'abalala bonna abalina kye bakoze. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeeyimirire era abamalire obwetaavu bwabwe atukuumire bakadde baffe bamashekhe abanywereze ku mazima abawe okusomesa umma eno n'obuvumu. Maliriza ebigambo byange nga mbajjukiza nti tulina amasomero g'obusiraamu mugawagire muwagire amasomero gaffe zaali ku muzindaalo temulina kye musobola kumpa wabula okuwagira bye mba nkoze. Tuwagire amasomero g'obusiraamu. Nina essomero wali empigi liyitibwa Salifa Islamic and Boarding mulireetemu abaana gwe zaala abaana leeta naye ng'osasudde. Siraamu abamu muzizza nnyo emabega amasomero gaffe buli omu abakaaba. Nayina muganda wange Seeka Twawiru wali ekyengera ayina Twawiru Quran School nga sinnakola ssomero ng'akaaba abazadde naye nga oba akaaba abazadde tebasasula. Bazadde lwaki temwagala kusasula mu ssomero ga busiraamu? Olwo omuzadde awo okwosa gye yabadde anteza akakodyo andekera abaana bana agende ku kyeyo. Ate ngamba njagala Seeka nsooke mbakulekere ngende nkole ssente ndeete. Ne mugamba liisa eki abasomesa mbasasuza eki nanga Seeka nina kiro z'omuceere 5 ne mugamba era ze naawe abasomesa naye nga ntega akakodyo abaana bayingire mu ssomero yali nnyo ennyonyi. Ondekera abaana we balwala abaana be mutwala mu masomero nga temusasula tebalya mmere. Abasomesa basasulwa ki? Ate nga awalala gye mulina awalala mubakola ki? Musasula supidi. Niye agaffe ag'eddiini ogenda n'olaba Seeka yali mu ssomero n'ojja ne lilla sheekh sheekh omwana muleka asome lilla asome eddiini ya Allah. Sheekh bano abaana be bajja okuyamba obusiraamu we mutali kituufu bajja buyamba but you have to pay. You first pay. Sasula essomero libeerewo n'omwana waafu ne saaviisi ki ennungi naye abalala basasula owo toyagala asasule ate n'olyaza amanyi abasasula. Masomero gaffe ag'obusiraamu leke ganyooma abazadde. Ate nammwe ab'amasomero mbeere ne system bw'oba ogaba nti nina basala omwaka guno 5 eziri fuulu bwe ziggwayo toyongerako. Nina basala eza haafu 10 bwe ziggwayo toyongerako. Teri atalina kizibu eri mwana naye abantu bajjira mu lutalo olwo ojja kusobola okumanaginga ekintu nga yolina system kubanga buli omu akaaba. Abasomesa tebajja kusomesa nga tebasasuddwa, abaana tebajja kuyiga nga tebalidde. Amasomero gaffe ag'eddiini muleke ganafuya mugaleetemu abaana nga basasudde. So si lilla sheekh. Abamu bamanyi nti tulina ebitongole byabaki by'abawalabu nga biri luddawa
ng'ekitongole ky'Abawalabu kyekyajja ne kizimba essomero eryo ekyawa funa ettaka naawe bagende bakuzimbirewo. Hani mugenda ne mugamba seeka tebatuyambye balina Abawalabu. Bawalabu ki? Eryange siri Abawalabu oba baayo be bazimbidde era tosangako kapande nti waliwo Omuwalabu. Mutuyambeko, amasomero gaffe mugasudde lw'ebyo ne mutulowooza kye tutali. Abawalabu babayamba, Omuwalabu kyakuyamba. Mumututeesa ne mu gavumenti neyagala n'otukuba mulowooza mbu tukolagana n'Abawalabu batuwa ssente. Bwe alina Abawalabu bamuwa ssente, kumbe gavumenti eri alaati. Mumwagala n'otuteeka mu mikono gy'abalaba abo. Tetulina Bawalabu. Lumu nali ntunda n'amaka gange kusasula abasomesa. Wallahi billah. Ntunda amaka gange nsasula abasomesa. Bazadde nga baganya. Omanyi ekizibu omusomesa okubanja. Noyingira ne mu ggeeti ng'ayagala kukola ki? Ayagala ssente naye alina ebizibu, alina abaana alya. Naye lumu nali ntunda amaka gange. Basadde akuwadde abaana abakulekedde. Waliwo eyansuulira abaana bana awaka nanga aseeka baana ba umma. N'agenda museka busesi n'agenda. Bwana obutunuulira buto tebumanyi na waabwe tukateeke ku takisi nti genda ewammwe era bali eyo nakati ntoba nabo. Kati tubagamba nti musasulire abaana naffe tuyambeko ku umma, kubanga bw'osasula nange nenfissaamu akantu sisobola kujja mu Darusu nga muno nesigula kiro za muki, sisobola kulaba ali mu kizibu ne simuyamba. Tusasule tuyambe ku busiraamu bugende mu maaso. Bintu byaffe by'obusiraamu mwe mubise. Mwamanyirira mu nkola y'Abawalabu nti batuwa ano ne babeera ne ku kyalo balinako omuzi tebalina ttooyi. Bagase katwogereko n'Abawalabu batuzimbire ttooyi. Mumukola ki ku kyalo ekyo? Nomubuuza ttooyi ya ssene mmeka nti emalawo miliyoni 2. Temusobola kwesonda mu miliyoni 2 ne muzimba ttooyi. Era twogere n'Omuwalabu nti bano beetaavu ba ttooyi mutuyambeko. Bintu ebimu twebereremu. Leke kuzanyisa bintu bino bye mbagamba, twebereremu mu bintu byaffe eby'obusiraamu. Tuwoza kimu Amini yatuwa, ffe tukoze eki? Lwaki tubeera ba Amini 10? Bana Amini yatuwa alhamdulillah, Allah amusaasira amusonyi. Naye ffe be yawa tukoze eki? Twongereko ku bya Amini bye yatuwa tusigale nga tuli bagagga. Saagala kusukaawo na bigambo byange, tubeezazizza nnyo ddala mukadde waffe ava e Masindi. Musajja ono temumumanyi, tola ku salaamu bantu bakulabe. Musajja muwalimu ava Masindi, talina wabeera ddala sanaata n'atatuulawo naye nga muwalimu. Shukran, jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khaira. Hafidhakallah. Kirize nkomaawo saagala kususaawo. Saba Allah akutukuumire atugasse n'emigaso egikulimu. Bigere byonna by'otambula mu kwerekereza mu kwewaayo, Allah kusasule mu kisinga bulungi. Bannaaye mukirize nkome wano leero soogedde ku bufumbo bwammwe, ndibwogerako olulala. Kuba ekinjogeza ku bufumba abamu tebakimanyi. Balowooza omusajja oyo awasaawa n'akawasa ewammwe emirundi emeka? Ewammwe mu lujja n'akawasaayo bannyoko bameka oba baganda bo bameka? Ekinjogeza ku bufumbo, nze ndi mulamuzi wa busiraamu, nkola mu kkooti z'amaka. Kati mba mbabuulira ebintu byendaba, so si nti omusajja oyo awasa era ayogedde era ku bya bufumbo. Kuba ewammwe n'akawasaayo emirundi emeka? Mu lujja lwammwe najjayo n'empasa. Kati waliwo ebintu bye twogera tuteeka ku minzaani. Bibuuzo 3 bibiri
kale kimu bibiri bisatu malirize tugenda nti waliyo jjaamu kyova olaba mbalwisizza kuba ne munaagenda mugenda kubeera ku makubo kati tubeere wano paka ku tahajjudi emmere weeri twagiguze temutya tewali kyaggulo bwasi weekiri tugenda kulya naam sheekh faddal basi faddal kalenda bannaaye ez'ekitongole kyaffe Well Travel you come and pick one calendar no free of charge siza sente ate sente zaagi Well Travel tetutunda tugaba bugabi yes come and pick 224 gitwale ng'omanyi nti kwe kuli ajaliyo ziweddewo barakallahu fika Well Travel thank you very much for supporting Thuraya Islam Media naam bibuzo bateri Sheikh abakyala tebagala kalenda abakyala kalenda tujja baleetera enkya we have many so tomorrow inshallah Sheikh tewali bibuuzo Sheikh naam faddal huno wano Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange bampita Kudura Hasani nga nva sayidi z'Ekisugu mu Galasi zone. Ekibuuzo Sheikh singa nalinga nsaala naye mu mirimu gye nakolanga nga nalina bye sitaatereza Allah ne musinkana nga nalina ebintu bye nakola mu butamanya nebyenakola ebyo nga sirinako daliiro kintu ekyo kiramula kitya oba tomanyi rabbana la tuakhidhna in nasina aw akhtana itiriza okusaba edduwa ega nti allahumma gfirli ma qaddamtu wama akhartu wama asrartu wama a'lantu wa anta a'lam minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta kusaba Allah kusonyiwe bye wakulembeza okukola mu butamanya n'ebyo bye wakola ng'omanyi saba Allah kusonyiwe tegerekesa edduwa nkulu temugigayaalirira naddala nga tuli ku tahiyatu oba oluvannyuma lwa tahiyatu kugikozesa tugisabe olwo bye tukola nga tetumanyi luusi n'okikola nga tobadde na bujulizi n'okikola naye bw'omala okutegeera okumanya ne kukujjira ng'oteeka muki mu nkola ng'osaba Allah ng'akusonyiwa tegerekesa naam jazakallahu khairan abalala baabali Sheikh waliwo omukyala abugambye wano ku kibuuzo kye ey'ensiko kyogereko sijja kyogerako asigale n'ensiko ze Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka nina family mwenva eyewaffe. Naam. Abasinga obungi si bantu basalafu banabirya. Naam. Naye bwe watuuka akaseera ak'okufuna emikolo gyabwe egy'edduwa. Akole ki? Egy'okufuna emikolo gyabwe egy'edduwa n'okwaba ennyimbe. Naam. Ebiseera ebisinga zigo basooka okutegeeza. Mu kubategeeza ne mbaddamu enziramu ey'obukakkamu. Eraga nti sigala kusobola kukola ki? Kwetabamu. Ne kakati muzeeyi wange akozesa nnyo akalimi akakolima nti bw'ogaana n'okujja okubeera mu dduwa tonsembereranga kuba bw'ogaana okujja kubeera mu dduwa kitegeeza oba okutuddewo oluki ekisookera ddala ekintu ekiri haramu tetukkirizibwa kukyetabamu wadde okukisapootinga ennyimbe tezikkirizibwa balwabyewammwe bakusabye sukaali omuceere hatta ne wezibantamu tuweeko tufumbe tokkirizibwa bantu bangi agamba nze saabya lumbe ate nga yabagulidde omuceere ekyo taata we ekyokugamba nti tomusembere akikola mu nsobi
okukukolimira tebikwata. Nabadde mpuliriza ebigambo bya Sheikh Nkata n'agamba abantu beewuunyisa. Omwana mu lujja mu famire ava mu busiraamu n'alokoka ne batamuboola, naye atayabya dduwa, atasoma dduwa oba atayabya lumbe ne bamukola ki? Ne bamuboola. Ku bombi ani asinga obubi? Alokose. Oba ntegerekese. Kakati nga ennyimbe edduwa z'ekikungu oba mawuledi tokkirizibwa ggula mukyere. Batusalidde ewaffe sente za kusimenti nga bijja, tokkirizibwa. Kuba tekikkirizibwa. Ekitakkirizibwa tokiyambako era tokyetabaamu. Tekaga nti sigenze naye mbayambye ku mazzi. La yajuzu hadha. Ntegerekese. Kati ekyo taata akyogeza busungu na nsobi. Musabire Allah amulungami. Toterebuka, nywera ku maki, ku mazima. Naam. Gwangambye ebibuuzo bisatu. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullah. Sheikh, mbadde mbuuza. Sometimes tugendako mu darasa ezimu zibakoledde nga mizikiti. Abantu abaziyambako wawa supporter. Nosanga batadde ribbon eza business ezimu ezibaziyambyeko ku darasa zino ogenda mu maaso ni form of adverts. Kiramula kitya mu Islam? Advert simbi kasitebeera ya halal. Kasitaba nga advert yayagadde abantu bagirabe. Darusso eno nga tekirina mu kirala wabula yagadde kola advert si kiki? Si kibi. Tegerekese. Bantu basobole okubeera nga bagitegeera n'okugiwagira okiba nga tekirimu riya. Kabandabe egadde advert la baasa bidhalika. Allah yasinga okumanya n'ebiri miki mu mitima. Ffe tutwale ekiri kungulu nti advert ayagadde kuba kaki kalango kali kiringa nze kunga nti ate mwaba amasomero mulanga amasomero gammwe banagategeera bati titugalina. Kale mukkirize tukomaawo. Ndabye wano batabani bange mwerondeko omu ajja asome wano aya 3 ofundikire ebigambo byange. 1 of 2 yangu oyo mutabani wange omuwulirize ate agitta tagiwoomya eganise katuleetedde abaana be ale wesireete bange ndeete babo sebo somamu amma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from Primary 1 to Primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve.